Bobi Wine jobo yabadde ku NTV n'abagamba manifesto agenda kugironkingira ejinja Busoga naye natabagamba campaign azitandikirawa kati Bobi Wine okwogera ekyo okimanyi yabawudisiza kati abatabitegeera mugenda kumbuuza ngu yabadde ategeeza ati kubanga Annual Katamba bwe yamubuuziza naga lwaki Busoga lwaki otandikidde Busoga naye n'amubuuza lwaki Busoga kati saawa zino ne byabaddewo n'abapoliisi bye bakola n'abalala bibasobedde kubanga saawa zino abapoliisi abayuza ebifaananyi gabatokota kati bwe tulaga yukira bikolebwa abantu buntu si Uganda Police so Bobi Wine kubanga kati saawa zino atukuba international community already tuyine ebbala libi kubanga nabadde ndaba ku mawulire ga Al Jazeera, CNN, Citizen TV Kenya. Kati abogezi ba gavumenti NRM mwandibadde mulinya ne bunosanga muyina programu ku Citizen TV Kenya. Ngabu warabanga wana bayina programu wano abana Kenya waliwo abanarabanga ku NBS bogera ku Ruto nosanga muyina programu NRM government nimusasura ku VOA otegereje nimujungurura abana mawulire kubanga abana mawulire aba TV zebweru tiwali kimugenda bakora basabulira ddala Uganda kisuse kati nosanga ngu oyina programu ku KTN Kenya Tanzania Rwanda naye mwetololerawo naguru ku NBS tesaransaro ne East African countries ezande bade zibifuna ku NTV ni mujigalira bweru ate NTV ne ekisusa ote kati mwe nebyo byagala mugende musomero mu bisome mugende ku Citizen TV NRM structure mugende ku Citizen TV babaweko ka eye Kenya babaweko ka program osegere uti omuntu ayimirira ata mu parliament ye Kenya nagamba ngu fe twagala Bobi Wine aje wano nebana kati singa omwogezi wa NRM yagenze da ku TV ye Kenya kubanga ne Kenya wali abana Uganda